Isa Kalungi Mutebi ye ssentebe w'ekyalo Butanga B mu disitulikiti y'e Bukomansimbi. Ono abatemu bamulumba mwezi gwa Januari ne bamutema omutwe n'okumusala amatu era nga yamala omwezi mulamba ng'ebiri ku nsi bamunyumiza binyumize. Ne batandika okubeera nga bankuba ne bantema ndoozi embalo ziraba ne bantema kati awo nafiira saddamu kumanya kiri kungulu n'embeera nga nkudde ki. Newankubadde alinga akubye ku matu Mutebi tanaddamu kukola mirimu giyingiza nsimbi so nga alina omukazi n'abaana ab'okulabirira. Obulamu si bulungi kuba kati kuno okutu kwe baasala kuno tikuwulira era mpuliza okutu kumu. Ng'abaatemu bakyalojja obwogi bw'ebijambiya ate abali ku nkalala mu bitundu abatemu gye balaalisa okulumba basatira. Omwami ono atemera mu gy'obukulu 86 yasooka ku lukalala lw'abantu abatemu be batiisatiisa okulumba ku kyalo Budda ekiriraanye ttawuni y'e Masaka. Ganze nsooka ku bonna beetaagibwa nze nagina musango nebasaako Mr. Mulumba Kusaini Kabanda bangi nnyo abalemmanga eyo Hajati Jobwe. Ono abazigu baamulagira abaterekerewo n'obukadde bw'ensimbi 12 nga tebannamulumba. Omukadde ono kati atambulira mu kutya. Bazaagala mbw abaana bange bazireete nzibawe. Kali gwe musajja wamala okusoma n'ogenda kali miliyoni oginaawo gy'oterese ogijjawa n'obwange bwe buli bwe butyo nga ggwe. Abatuuze ku kyalo kuno kati basula ku bwerinde era nga n'abamu amayumba tebakyagasulamu. Nembaga nti abaayi nti kekadde twekolemu omulimu twekuume. Olunatandika okwekuuma tunoonyezza tutya n'ebitongole bya gavumenti tulabike nti bannaayo tufuna obuki obuyambi. Ebimu ku bisinga okwennyamiza abatuuze abawangalira mu kitundu kino eky'e Budda kwe kuba nti enkambi y'amagye ey'e Kasajjagirwa ebali Kinyana Mpindi naye okuva ku lunaku lw'ebbalaza lwe baafuna ebipapula ebibatiisatiisa bagamba nti obukuumi tebannafuna bumala nga ne bannamagye tebannavaayo kujja mu bitundu byabwe okubakuuma. Saaviisi mu mbeera ez'ebyokwerinda wane waffe we tuli tulina ntono ne ku nteekateeka za gavumenti ezimu. Wadde nga kubeerako amannya g'abantu ge bawandiiseeko tetusobola kulonda muntu omu kumukuuma naye mu bitundu omwo omuli abantu abo twongeramu amaanyi abatuuze bonna ne tubakuuma mu ngeri esingako. Poliisi etubuulidde nti waliwo n'ebipapula ebirala ebisuuliddwa mu bitundu by'Ennyindo Ssenyange era nga biriko obubaka obulaalika abatuuze ng'abazigu bwe bateekateeka okulumba nga 10 omwezi guno. Ekipapula kino NTV kyerabyeko kiriko n'amannya g'abantu abazigu be batiisatiisa okulumba. Tukyakinoonyereza mu kikyatutabudde kubanga omuntu avudde wala okujja okuwandiika amannya ag'abatuuze kati ffe tukizudde nti tuyina muno abantu balabika abeetabye mu kintu ekyo. Poliisi egamba nti bano ebyetegekedde ne bateekako n'ennaku z'omwezi 10 naye ekirungi bakireese mangu. So ebitundu bwe kityo nga bwe babikoze ne mu bitundu ebirala twongerayo ko amaanyi. Omwogezi wa poliisi Maserengeta ga Buganda Diana Nandawula atubuulidde nti mu kiro ekikeesezza olwaleero bongedde okukwata abantu abalala 2 abateeberezebwa okubeera emabega w'obutemu buno. Abakwate kati bawera 23 mu Masaka era nga kadde konna bakugulwako emisango gy'obutemu n'okugezaako okutta abantu. Habad Ziwa, NTV ku ssaawa emu.